Ebitaba wano mu Buganda y'empisa ya wano kwaniriza buli omu. So temuwuliriza omuntu yenna abaleetera ebiboozi eby'okusosola mu mawanga y'abeera omusosoze namba 1. Naye tewabangawo ntiisa wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8 mu byafaayo ebimanyiddwa tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Grupu ya Kyagulanyi teroho ninja kujimaraho. You just wait. Yimwe mwikaruka egura. Oye. Galo kutegeza bajjeno ba Museveni. Omuwa muri redo kwanganga kufe bajjeno ba government y'abantu. Namwe mwesirezi kube kijja kinene. Yagala kumukwata. ADF, LRA, they were originally from Uganda. Zabeni what day yo? Vayo Burundi. Ntosemberayo. Zabeni abereyo. Nagamba nange. Uganda inji Uganda ni munga. Akati mwangwe muwere. Aye. Chigenda kuchuka mu lero bagezi bokka twagala ko basiru. Lero manyi. Lero bagezi bokka. Bambulidde ne bagamba ntino tulabika twerabira Katonda. Lero bagezi bokka. Kabagezi bokka twagala kuba abana abasoma mutu yambe mbere ku live eno. Yeah man. Abantu abakulu mutu yambe mbere ku live eno. Tugeragenda ko mu gospel world. Tugera kuba tukusomesa. Yeah man. Oyige Bugembe yani. Judith Babiri yani. Yani. Pastor Twina Habate yani. Kubanga tumaye tugende mbasumba era mugera kulaba Kaye agera kubaleta bwino ku bantu serebu omanyeko bwino yabbe enkoko yabbe embata amanyi Katonda tamanyi Katonda tumaye tukusabire ofune omukisa tusaba mukisa Katonda gweri atuwadde nzonaba nzikiriza nti nno omuntu asobola okusabira omuntu nazuukira nesabira omuntu kwasikira banko nagamba nakole ndagano ne Katonda nze kyensabira kyekyo kye nalabako kye wali okoledde kati kwatize sinakusabirako omuntu nazuukira nsaba bya ssente kutambula mawanga kukola kyebyo naye nabyeko kale programu yaffe bagiyita manya serebu mu gospel ero onyweze nenzikirizayo wisdom Kaye yesebo weyanjule mu butongole tugenda kweyanjula ne chawa presenter wa lero yesebo sebo nkwaniriza mu studio za jemikutu gino nga nesimi okubeerako ne Bajjo omusajja w'amaanyi mu sharinge tuli Kaye wisdom Facebook page ne Bajjo TikTok mujako besimu buze TikTok ngenda ku Bajjo events ye TikTok kumugenda okuba amasimu tuteese wano tuli tugenda kwogera manya serebu mu gospel tandika n'ekyawandikwa mumanyiza Kaye wisdom tabani w'omulalo ka bulina kunja kutandikanga n'ekyawandikwa kimu bana bandeese ekyawandikwa kya leero kiri mu Zabbuli 10:26 kigamba Katonda bwe yazza obusibe bwa Sayuni twalinga abaloota akamwa kaffe ne kajjula enseko kati osobola okubanga oli mu mbeera yonna gy'olimu kintu kimu kyensobola okugamba onoosoma essula eyo eya Zabbuli 10:26 ojja kulaba nti Katonda waliwo ebintu byasobola okuzza mu bulamu bwo n'obanga alooto kimanyi nti Bajjo osobola okuba nabona emyaka 4 Katonda n'akusanyusa emyaka 2 ne weerabira emyaka 4 gy'obonyebonye kituufu nsaba Katonda akuwe essanyu nsaba Katonda bukeere akeera akusanyuse akwerabiza endwadde akwerabiza ebizibu na buli kimu ekyali kikoze ekyali kikulumye Zabbuli 10:26 toyanzanye ekyawandikwa kya mukulu Kaye abantu abali kuno bonna baagala okumanya bebuuza tulina empagi 2 mu gospel tulina empagi ya Pastor Bugembe tulina empagi ya Judith Babiri njawulo ekyeri wakati wa Babiri ne Bugembe era nga tusunsulire Bugembe tusunsulire Judith Babiri utwange Babiri yani ne Pastor Bugembe yani era ani yandisinze ku munne mu mafuta ne mukubanga akola ebikolwa ebiggo ekisooka Bugembe ze an evangelist praiser mutendereza nti praiser omuntu atendereza okusinza Mukama lugendo nti edda mu ndaga abali baganye lugere mpola lero tubya mwoyo edda okusinza Mukama byaberanga bikolwa bitya timundaga nenkadde abantu buli mwaka bajjanga wano okusinza Mukama
n'okwenenya ebibi okimanyi ng'otereka ebibi wakola mu January paka olunaku lw'okukola kiri okuyitako ojja wajjanga kyesinzanga bugagga bojja n'embuzi endiga akayiibwa oba buli kimu kakati ndi ku kino okusinza kyeki okusinza lwalinga lugendo mu ndagaano enkadde kati ne mwene empya wadde si lugendo ngenda kulaga nti lugendo mu by'omwoyo kati edda abantu bakolanga bwe bati bajjanga mujo wano wolaba mu Isirayiri balwanira bateeka omuzikiti omunene kati abantu bajjanga mu yeekaalu ya Mukama nga bwe bajja oba oyingira mu mulyango awo mulyango gwokka ekisooka ng'osooka noweebaza Katonda byonna byakoledde omwaka omulamba ng'oyimiridde nno ku mulyango kati kiringa wonogende Namirembe oba Rubaga noyimirira bwoti ku mulyango notandika okugamba Mukama nkwebaza kubanga onkumye nga ndi mulamu noyogera ebigambo ebyo kati wabanga ku mulyango kati nkuba mu plan nga ye Namirembe abantu ndoza gye bamanyi bwabanga ku mulyango wa yeekaalu noyingira olujja lwe bayita mu mpyaze the courts kati mu courts omwo mwabeerangamu ekyoto ekyoto ekyo nga oba oleese embuzi endiga oba akayiibwa ng'okawa omusajja yabeerangawo n'akasala bw'ati n'akakuba ku kyoto kati webayakakuba ku kyoto omukka ogwo gwavangamu ne gwambuka ke kaabanga akawoowo eri Mukama ako akawoowo ke kabanga interpreted nti kwe kwabeeranga okusinza okiwulira kati mu kotsi omwo awo bayita mu lujja we wabaayo ekiweebwayo jjukira nkugambye nti okusinza Mukama lwabeeranga lugendo oyingidde mu miryango n'okwebaza bwe weebaziza n'ogenda mu lujja luli n'owaayo okwebaza kati tuvudde mu kwebaza katubaddeyo okuwaayo kati wawangayo wabeerangawo babishop bwe baatuulanga we bayita holy place babishop baatuulanga nga beegayirira okutukula n'eri abantu mwabo babishop ne mwerondamu omu agende watukuvu wa watukuvu mujjukiraza omusajja bamita Zakariya start to be corrected yava ewatukuvu watukuvu ng'azibye omumwa eyazaala John the Baptist era we yazaala John the Baptist obuzibe bw'omumwa ne buvaawo n'ayogera eri mukyala we nti omwana we mutuume Yokaana kati mumpulirize ng'okusinza sijja kugenda wala nga kwali mu ndagaano enkadde nti kulwalinga lugendo kati mu biseera bino ekiriwo kiri kiti Babirye ne Bugembe amaanyi Babirye yagateeka mu kuddira omuntu omutwalo sinkana Katonda kye bayita okusinza kyasinga Bugembe ensisinkana oyo ne Katonda Bayibuli egamba mu Zabbuli ti Katonda akka mu music omugulumivu matendo ge amagulumivu n'awonya abantu be wulira kino ekintu kyagenda okugamba okimanyi nti nno okusinza okuwaayo okuwaayo okusaba ennyo n'okusiiba tebissa Katonda ekintu ekijja Katonda mu ggulu nakkabwali kusinza Babirye yateeka kye bayita obwongo mu kujja Katonda mu ggulu mussa okiwulira kati okusinza kitegeeza ki okusinza onalebo zake tugenda kuddira taata nakuddira bajja onalebo tusonyiwe onalebo zake omukulu tumanyi program oba mukubire kweno ngenda mukubira kweno kakati mbasaka kutata kati okusinza Babirye yali asinza Babirye yalinga yogana omwoyo omutukuvu paka ku ttaka anti kati labayo bw'oyiga ati w'okusinza jjukira Katonda kate Katonda wakka akana okubeerawo okwe ne bamalayika abakola ku bizibu byo kyova olaba abazungu kye batusinza tebasaba nnyo tosobola kugenda Germany gyengenda okuba ne show n'osangayo olusozi kubasabira togenda mu America n'osanga nti nno babeerawo ku lusozi abazungu bayiga shortcut eri Mukama ti Katonda mussa ntya kola booti tambula booti bw'oba otandika ng'ogenda kusinza Mukama nga we nkugambye mu ndagaano enkadde bw'oba ogenda okusinza Mukama nalwo luba lugendo lutya otandika n'ennyimba ez'okwebaza nga mu ndagaano enkadde abantu bajjanga ne bajja n'embuzi ye n'atuuka mu miryango n'atandika okwebaza osegera ekintu ekyo kakati w'otandika n'okwebaza n'otandika n'ez'okutendereza kati Bugembe mu nnyimba z'okutendereza waalina obukugu ettendo mpolampola okusinza n'okutendereza byawukana abalabi abangi abalitula kuno baga kumanya Bugembe mutendereza mulungi Babirye musinza mulungi kibitegeeza kibyalawulire okutendereza kyeki okutendereza kwe kuyimba ebintu Katonda byakoze bitya okutendereza kwe kuyimba ebintu Katonda byakoze Bugembe byayimba naye Babirye asinza n'abadde alina ensimbu neewona kati wuliriza andeta oluyimba
ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi bananga afaayo kati mu mabanja afaayo mu ndwadde afaayo mu bizibu kati omuntu ayimba ebyo aba ayogera ku bikulu Katonda byakola ne byasobola okukola. Tendereza Mukama kubanga mulungi okwagala kwe kubeerawo emirembe gyonna. Tendereza Mukama kubanga mulungi otegera nti okwagala kwe kubeerawo emirembe gyonna. Awo oba otendereza. Okutendereza kyeki? Omuntu kwe kuyimba oluyimba nga lwogera ku bintu ebikulu n'amatendo ga Mukama gasobola okukola kye bayita okutendereza. Era omuntu asobola okubanga kati okusinza si tekitegeeza luyimba lugenda mpola. Kankiddemu omuntu asobola okubanga oluyimba lwayimba lugenda mpola naye nga tetutegeeza nti lwakusinza. Okusinza biba bigambo n'okutendereza Mukama ebigambo ebikwata ku mutima. Katonda asooka n'awulira ettendo. Kati singa omuntu agamba mbu lwakwanga eddoboozi yayize nayimusa nenya oluyimba awo kati singa ngamba nayimusanga amaaso gange eri Mukama kubanga yamanyi ebyange. kati tosinza ogambye nayimusanga amaaso gange eri Mukama kubanga yamanyi ebyange. okubeera kuli mu ggwe wekka. Olwo oluyimba lwakutendereza lwakwanga lugenda mpola. Oluyimba olw'okutendereza nkuwa example nga nkugambye okusinza Mukama tekitegeeza luyimba lugenda mpola. Kankuwe luyimba bwaka wabokuyuguma Katonda w'amaanyi bwaka wabokuyuguma empewo y'amaanyi ennimi ez'omuliro bwaka wabokuyuguma. Taata tukutumidde. Kati ero oluyimba lugenda mpola naye tugamba Katonda bwaka naye luli mu kugamba bagamba nange tugenda basabula leero mujagule abalina amayuto mugagenda kuwona abalina ebizibu leero bikoma leero. Njagala wegalire mu nyumba yo nga woba nkuwe art oyimba luyimba kwawulira enjawulo y'ababiri ne Bugembe nti Bugembe mutendereza ababiri musinza bonna balina omugaso ng'onoosinza osooka kutendereza. Osooka noyogera ku birungi Katonda byakoledde oba byosuubira okukolera. Kati nga tosobola kujja mu church n'otandika olimba mpayo oluyimba lw'okusinza omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe omwoyo wa Yesu n'amalaka. Kati uli akana akantu okusinza wojja bwoti mu maaso ga Mukama kiringanga n'otuuka eri omukyala oze mu proposinga n'ogamba oli bamuyita batya? Simumanyi naye bw'ati waali babiri bamuyita batya ono? Kakati tebemanyi manya. Ekitegeeza tosobola kujja mu maaso g'ababiri n'omugamba njagala kuwasa. Olina mu proposinga mpola. Ate okusinza kwe kuproposinga Katonda. Okutendereza kwe kuproposinga Katonda. Okusinza kwe kumukwatako n'omunywegera. Okwata otyo omuntu g'onywegedde nga tomuproposinga. Ojjukira mundaga anti neo kugambye okutendereza kwe kuproposinga. Tubentendereza Katonda bamuproposinga. Abajali nawulira akawoowo. Nga mu ndagaano enkadde abantu baleetanga endiga n'embuzi bwe babisuula ku muliro akawo omukka ogwo gwavanga mu mbuzi egwo ne gwambuka mu ggulu ne kaba akawoowo mu Old Testament. Kati okutendereza oposinga Katonda ake kati Katonda abajali n'omukuba timing n'atandika okutegera okutu kati abatya mu ggulu okukakiri ekiri mu Zabbuli nti akamu music omugulumivu n'awonya abantu be kuba kusinza. Okusinza kuleetera Katonda yonna gyali awo nakaawo atuma okubeerawo okwe okubeerawo kwa Mukama we kukakitegeeza sitaani endwadde tezisigalawo. Osobola obutagaggawala kwolwo olunaku lw'osinzizza bati oba otadde foundation yo y'obugagga
Chobola babantu abasinga ayimba oluyimba nti waliwo nze ebyankoleranga asiimaze nakusaba oba wasaba dda naye nga abikola esala ezimu zikolanga banka account je unasala gyosaba kati nga Katonda agenda kujida mu myaka 2 maaso Bajjo omanyi nti nno ffe twasinza nnyo nga tukyali bubi ne tweterekera banka y'obugagga bwaffe Katonda byakuddamu kati asobola okubanga wabikola dda tiwe wasinza nakka Katonda okuwonya siriimu kati wamugamba Mukama bwe ndi kulasagala kufuna siriimu na nziku good nakuyamba protection Katonda gyatuwadde ffenna amaanyi ge ku kino ky'okusinza kati tudda ku Judith babiri ne Bugembe bajabuli mwawo mugenda abati temukuba nyosi mulina kati Bugembe yateekera babiri Bugembe ajja n'ayimba oluyimba nti tugambye okutendereza kwe kwogera kwebyo Mukama byakoledde ne byosuubira okukolera na mpayo oluyimba lwa Bugembe yagimutuma Bible mufo gula Bible ya condom uliriza kati erurwa mwandi badde mufu sinza Katonda oyafaayo nnyo gy'oli ayagala nnyo kuwonye kyekimuyisa omusawo abantu babayamba naye ate ekimuluma abantu tebamumanya bawonya ne gwawadde omukka sente atwala mu basabize kati olaba ebyayimba bitendereza Mukama oluyimba lwenyini lulimu obujulizi lulimu okwogera nkugambye okutendereza kyeki kwe kwogera kwebyo Mukama byakoledde byosuubira okukolera byomanyi byakola nti Bugembe mu luyimba olwo lwoyogedde mulimu ebigambo ebyobujulizi kubanga n'obujulizi biba matendo ge kati olwo luyimba lwayimbya akuteekerateekera kati Bugembe asobola okuyimba luno luyimba wali yagamba jangu onywe ku mazzi jangu onywe ku mazzi ag'amazzi Yesu nagamba ono ye yakowa obwenzi nagamala yagolaba ayagala obbireka naye ali eruddawa yekani lugenda lutya yekani kani omuwala kani ono omuwala cyane bakulu mubadde bulungi nafa twasuze bulungi naye nafunye ekirooto ekyantabudde ku bongo kati oluyimba olwo kani yatugamba Katonda awonya abantu namala ne bamwerabira amatendo ne bagawa sitaani yamufudde banka gyatereka ensimbi ze akomawo 8 yamufuula kyuma kya sente asooka kusasulwa nti Katonda kani ebirungi Katonda byakoledde kani ate mukuuza akula Katonda nga talaba na birungi byakoze bamuzaala ku Sande nga n'enkuba etonya bwe balaba Panvu ne balituuma erinnya kwe kumuyita kani kakati nnyo ssebo nonno tuyimba kakati uli waliwo atugamba nti naye mutwagala kubbaanya tuli ku matendo ga Mukama kati buno baita obuweereza oluyimba olwo olulaba kati Bugembe waayimba oluyimba olwo lwaki aba asimye emisingi nti akuzaamu essuubi woyimba oluyimba olw'okuyita abantu okulokoka olwogera ku bintu byetusobya Katonda ebeeramu okwenenya kati oba matendo nagamba nti komawo eri Mukama komaweeka kitaawo akulindiridde tewali muyaye ensi yakulimbalimba kyenagambye nti Bugembe is an evangelist praiser ate babirye Judith babirye worshipper kati babirye tutuse ku worshipa kakati nako tumaliza bulungi Bugembe ogambye Bugembe atekera Judith babirye kubo babirye bwaja yakwata ya haginga Katonda Bugembe yamala kola Katonda oyino kumenge no kubeera kwa Mukama Bugembe akola Katonda awulire Judith babirye byagenda kiringa omukulembeze nga anajja wano otegeka red carpet tegeza Bugembe security ya Judith babirye Bugembe akutekera nti gwe worshipa gwe babirye gojja yakutesetese mu nnyimba nakule Bugembe wayimba ennyimba ng'ayimba oluyimba lwe yekkani weenenya nojjukira Katonda ebirungi byakoledde Katonda we yakolera luli wagenda kwebaza kojjaawo naye ng'okimanyi nti kojjaawo gwagenda osaba miliyoni mugumu nnyo nga wasooka kusaba Katonda tegeza Bugembe akwatira ku mutima gwa Katonda bojja okusinza nga yagonze dda babiri okujja okusinza nga Bugembe yakozedde ku agenda fomita embozi so kati Bugembe is an evangelistic worshipper nti waatendereza mulimu n'ennyimba ze zibuulira enjiri nti ajja kujja abuulira enjiri mu nnyimba ze kyenkugambye nti evangelistic I mean praiser Bugembe abuulira enjiri mu nnyimba ansanga mu Kaye
Yawire balinzi jako anti yero ke kasati ke nalini namo nakulaga anti yali nakati kayegwa abamanyi Bugembe kitufu yabona bali mu kiwani Bugembe yabona kansoke kati kansoke ku Bugembe nga tunagenda ku babiri tugende ku babiri kuwashipa ekisooka Bugembe bazadde be mama we yali muyimbi mu kwaya taata we Bugembe yabona era omwana Bugembe gwaddako yafa ebyaddala sirimu katata Bugembe tata ya fasira Abitex yangamba yali mukwana kwa tata wa Bugembe nenga tata wa Bugembe yarumwa sirimu oli yasookawo oli sirimu olya akujjako oli sirimu n'akuluma akuluma n'akulemaza n'eggumba omanyi lwaki Bugembe ayimba nnyeze ekyoyogera kituufu tata wa Bugembe yafa sirimu yalumwa kati Bugembe lwaki ayimba ennyimba ezo ezibuulira Abitex jakuba esimu otubulire ku byetogerako tulikoga ku baserebu jatubulira Abitex tata wa Bugembe bakola babiri era Bugembe ayita Abitex tata kati Bugembe yeewuunya Katonda nti omwana gwe yali addako yafa sirimu Bugembe ate n'atalwala sirimu naye nga bagambe nti yafa sirimu w'e Masaka yasooka ku mirembe gy'Abitex oli yayita manyi na nseenene nti akuluma ennyindo neego wali ng'okyayogera n'akuluma ebitundu bye ebyekyama ne bigo wali naye ng'okyakola ki okyayogera tonnafa n'ogaana okufa n'akulekatewali naddagala nga bagayita mayembe bagayita ki kati Bugembe ekyewuunyisa nti is a miracle child muganda we gwe bazaala gwaddako Bugembe afa sirimu Bugembe yalwala nnyo nga naye nnyini amanyi mulwadde okiwula kyemugamba kubanga gwe yali addako yafa sirimu n'amuddako nekitawe yafa sirimu ekika kyonna kyafa sirimu kanyegeza Bugembe is a miracle in the family Bugembe obutakutwala wala bino byonna byayogerako ebya street tabikola nti alina gwanoonya Bugembe ani amujja ku street byalina byakweyiiya omusajja yali asabira omusajja amuyita Apostle John Mulinde emabega wa Crane Bank gyemulaba wano nga ku State Square Crane Bank ogiraba emanji waayo waaliwo ekizimbe nga kya sudiiru ng'omusajja gwayita John Mulinde chachi yeweeri bagita Trumpet Center kati Trumpet Center okwo kwasabirangako abantu John Mulinde bamwana olusozi e Germany yasabira mulamu wali esseguku bamwawo n'olusozi omanyi ku olusozi Prayer Mountain gye bayita Prayer Mountain tugenda okwegayirira John Mulinde Uganda ina abantu abamaanyi lwakubanga bannayuganda tuli bafu nnyo John Mulinde yajja Hong Kong nga gyendi nga ne bamukuŋŋanyiza ekisaawe oyo John naye ng'omanyi gayi ayogera bwogezi yo John Mulinde kati John Mulinde omusajja yali nannyini mulaba highway somero eriranye lyali linanye wano Full Gospel Church Makerere Highway College sigimanyi wano nga ku bitala va wandege yango dda nankulabi kati waliwo essomero nga bayita va ku Makerere College bayitanga Highway College kati omusajja oyo yali mulokole ng'asabira ku trumpet ne mukyala we kati omusajja oyo yaleeta Bugembe kati yali ali mu church baleeta Bugembe bamulese mu church Bugembe atuuka ate avudde Masaka musirimu wa kitaawe atuuka ate Kampala njagala kati wano Bugembe ayingira atya kansoke susuliramu omuntu akulaba wanabata ku street ababuulizi b'enjiri if I am not mistaken kwaliko omusajja bamuyita Michael Kimuli ayina kanisa eno Kololo banga agenda Michael Kimuli yali amubuulizi nnyo wanjiri naye Katonda yamusitula atambula nnyo Bulaaya ekkanisa eri wano Kololo ng'ogenda cricket oval bannange nga tonafanira wakolera oba Bishop fanira wali ubakolo ku kisaawe ng'okkira bwoti olinga agenda eri ku cricket oval obanga wetamunine kati omusajja oyo nga yabunia John Mulinde gwayita Michael Kimuli kati bagenze ku street basanzeyo abaana bali ku street babalese nga omanye ebyabalokole kati Bugembe yali Bugembe bamusanga ku street bamulese bamujja street yawa Kampala wano tegeza Bugembe Buganda Road buyave waka yajja paka ku street Kampala kati njagala kudda wano nga nzize Kampala nga njogera mannya yatuukirako batugobera bayige bayige story kubanga Bugembe bagita deception no deception kakati batandikidde ku street nkoma wano Sunday jja mbagambe njukire mama gwe yatuukirako e Kampala oba jjajjawe obaani Bugembe yereta yeko kuva mu kyalo no njagala ntandike ku street Sunday jja nja kuva wava atye Masaka kati bano ba John Mulinde
ababulizi b'enjiri bagenzi bajja abaana ku street nga bana bayora bameme kamwe bale ko bakagala nnyo kati bamulese ku trumpet center kati babayimirizawo abaana babuuza omu oyagala kulokoka kabali abala bagambe baagala kulokoka batuuka ku Bugembe bamubuuza oyagala kulokoka nga agasaagala kulokoka juka yakula wabo si balokole yagenda okujjanga akaana enjala ekaluma tekaina we kasula nyobubi kati Bugembe nga ne weesiga ebizigo tasobola kumuka bizigo kati ali mu senta nafaana bulungi kati wasiga kifaananyi abawuliriza mu bali kwenda ku line siga kifaananyi kya Bugembe omwavu nga tali ku muganda wange twali bubi naye Bugembe yali bubi ebyaddala kati Bugembe bamubuuza oyagala kulokoka kati nkugamba lwaki wajjajja nti tasobola kuva Katonda agamba saagala kulokoka kyeyatya ogamba ono omusajja tosobola kundeeta ano nga njagala mmere ate ongaye nti njagala kulokoka Bugembe kyeyali ayagala omusajja amugambe ti waliwo wali emmere kaakati bamubuuza toyagala kulokoka saagala kulokoka kaakati abalokole babuuza kubano bannanga ono omwana ani asobola omumutwala kikyoyagala abamwanyinyala ali awaddugala kachafu kazibu ng'ali mu kasaati kayero oluyimba lwagamba bamputanga nalya yero yajjira mu kasaati kayero nga kamwambadde kati we babuuza omwami yali nayina essomero lyebayita highway college Makerere oyige tuli kuserebuwo abantu kwebali kati kati ate bwe nadda ku miziko wano jena kutya kati Bugembe omusajja babuuza kati ono yali emusi ayagala okwejja ku Bugembe abaswazizza bamulese mu church bamanyi mwabulidde abaana enjiri tekaza Bugembe bamulonda ku street genda mufeerako mu church anti bano bagenda obuulira enjiri bajjeyo abaana bo street babalete ku kituuti babuuza ti mwagala okulokoka balibo bagamba Bugembe bamutuukako ng'agasaagala kulokoka kati tola nti yabaswaza abantu batudde namuga lwaki oyagala kulokoka saagala kakati nga mukavuyo awo ng'ono abuuza amujje ku kituuti aleme kuswaza bano abagenza obuulira enjiri babuuza ani asobola okutuyamba agende n'omwana ono ambulire ku njiri omwami waayiwe college awanika omukono aganja mumutwala yogera nti ngenda mumutwala Bugembe manyi kyagamba kati njagala okulokoka tegeeza obulokole yalokoka Bugembe yalokoka bulokole bwakufuna mukiwulira bulungi Bugembe awo agenda kuyambibwa yagamba genda funita emboozi Pastor Kaye bwe yamenda agenda funa ekyokulya obulokole ne bubwo wali nga tebamuwulira kigendera Bugembe yali aganye okulokoka agamazima ogajja yero ali awo tali mu ngatto addugala asula ku street ate ono amugamba oyagala okulokoka kwekyo mubuuzi oyagala emmere Bugembe yali ayagala mmere ono namuga saagala kulokoka kati Bugembe omugamba ono yabuuzanga banaye Katonda nga ono asikamu okuyita pastor mulamba kati nagenda mu college ya Alex Mitala Bajjo Thompson era nyine ebbaluwa mu School of Ministry ekyo nkikomezaawo kakati waliwo yatugaye mutina gwe twagala okubba kala Bugembe atuka mu church bana muyige atuka mu church agamba mbuna agenda mumutwala Bugembe yagala kati ate njagala okulokoka abantu bonna ne basooka mu church ne bategeera omwana enjala yekola ki ye muluma omusajja wa highway college taking over Bugembe ajja mu ssomero eryo so kati liri ng'okutta ebbombo gye baalizeeyo otuuka ebbombo bayitawo wa maama kati omusajja oyo bambi yamala n'afa oba mukyala waakyali yamala bambi n'afa yamala n'afa yayamba Bugembe eyajja Bugembe ku street yafa kati omusajja oyo agira atya mu ssomero lye lyajjulamu abaana abanaku kati walagamba Bugembe anonya sympathy kati gwoli mufu nkuwa wino Bugembe tanonyako sympathy n'oluyimba lwa yero akasaati jjukira bamutwala yasigala mu kasaati ke kayero ke yali nako ku street kati Bugembe omusajja amugamba watula sini P7 nti ye omusajja yakola bwatyo nyambi ng'amukuba mu ssomero lye erya highway muwuliriza muyigamwe omusajja ng'alaba ono omwana amuyambye namugajanga osobe kumba omusajja ali mulokole nnyo essomero ne we lyagwa yajjuzaamu abaana bamulekwa ate ebizimbe tebyali bibye ng'abipangisa kati omusajja ateeka Babugembe abaana bangi nnyo kikoosi be yeyambanga awo ate nga basasula
ekyomukisa omubirabo musajja afa nga Bugembe taata wa Bugembe yamujja ku street akutuka omutima nga Bugembe akyali mu ssomero wulire ennaku gwe oli kunoseka wawulire ennaku bweyonka Bugembe nga Lumonde wulire ennaku bweyonka abantu fumita emboozi pasi Bugembe yali tannamala Bugembe yabonaabona oba yaliko ekisiraani omusajja yayamba abantu bangi kwegamba essomero yatuukanga essomero teryasasula abanaku abaana bajja ku street bebakoze eki kati Bugembe bino byannaku sagala musake Bugembe oyo bwagenda ku trumpet ayingira kati wali nze kyenzikiriza Bugembe teyarokoka bya nnyo Bugembe trumpet eyo kyakinga yabalokole ng'erina ekintu eki bannange bali basaba bali basabanga nga ne baba bagenda kunywa cyayi basabye essaawa nga 2 bagenda okuva mu kusaba nga cyayi amaze okukola kyokuwola ne baddamu ne bamufumba ayijjukira ng'era bagenda muli balina okwebaza ne bebaza eddakiika aga trumpet ng'esaba kati Bugembe ayiga okusaba simanyi mwoyo gye gwakwata Bugembe ng'atandika kweyita pasita ye nga ye kati Bugembe yakolanga bw'ati tegeza Bugembe yeyita pasita nga tannafuuka posita oluvannyuma lw'ennaku eyamuluma yalinga alya emmere baasukanga musabisa essaawa 2 buli kyeyabanga akola baasukanga kusaba okumala essaawa mmeka kwerabayo Bugembe kiri bwesiti mpuliriza ku kyaki okwo kwabeerangayo kye bayita scripture union kati basabanga every lunch time Bugembe nze what I know omuntu anaaba ne calling n'oba weebuzaabuza Bugembe oyo yatandikanga okuŋŋaanya obwana bwe era beno mu kiwunya bitya ng'abeera n'obwana kati nga bano basula obwana nga 5 ng'abeerawo ng'abubuulira enjiri etegeza nga naye bambi kyamukwatako obwana obuto bwatandika ng'omwana omuto bw'anaavuga ekimoto kati nvuga motoka nnyonyi Bugembe abasooka omuyita pasita bwapasa bwa Bugembe bwatandika obwana buto kutegera pasita Kaye kati pasita Bugembe obwana buno obuto nga wonooba osula ewantu nga bo bukuyita pasita erya pasita likala nga pasita Kaye bakutumye erinnya pasita Kaye Bugembe ebyalinga ebyokusaaga ebyo pasita bikola kati scripture union eya highway college yatambulanga nga bava mwene n'essomero ne bagera naye nga wenkugambye nga bonna tebeesobola abazze okusabira abantu tebeesobola kakati taata wa Bugembe afudde amulese mu ssomero ekisomero ligenda ligwa amulese Bugembe atandise okwefuula pasita ng'asabira muno buto bunne mutandise omuyita pakita waffe era mugamba bazadde ono pasita waffe era kyaki ya Bugembe yasooka yali nankulabye ng'ejjuddemu baana baalinga kyaki yagifuuminga atya ate yali kyaki we yalinga basula abwana bujjaawo n'abukuŋŋaanya kati obwo obwana kati Bugembe jjukira bano bonna abaana baalinga tebeesobola nga bwe bajja nga bwe banajja okunkyalira kati bano bwe bajja okukyala basanga buno obwana waasula bumuyita pakita kati ne bano batandika omuyita pakita kubanga obwana bumuyitaani pakita Bugembe afuuka pakita kuva ku buki kubuli bwana nga ye wava eri bwakuŋŋaanya n'abusabira n'abubuulira enjiri n'abugato kati Bugembe scripture union eri eyali ku ssomero yamumenteringa nnyo ng'ate agiyingira okiwulire kyemugamba kati Bugembe okumanya bannange Bugembe Katonda bannange yayamba Bugembe watandika bamuyise pasita ebyo pasita bivudde ku baana ne bano batambula nabo batandise omuyitaani pasita otegere kyengugamba kubanga buli omwana obuna bwe yasabisanga yabukuŋŋaanyaga tukuŋŋaanidde wano ne bwekulamu kyaki ne bumuyita pakita kati pakita Tamale ayingira scripture union awo naali mu advancement mu scripture yagirimu kubanga ozze mu ssomero oli omusajja yakuweerera essomero lirye olina okubeera mu scripture union kati ate n'agirokokeramu ddala nga be baweereza kati omwoyo nga gumukwata wasanga wano obwana nga bubuulira enjiri bumuyita pasita Jinja district kooli Buwenge Magezi Andrew Buwenge mwebale kubaako kati nga mwomanya abaana abagezi first of all olina obudde bungi Bugembe ayiga ennanga jjukira wali ku scripture union we baalinga ne bagendanga ku kyaki ennanga ebeerawo tibana abeepanka nga tebabipangako yakola ki ye ayiga ennanga kubanga kati jjukira abaana abeera mu byuma ebyo abamu baba n'amalala kati Bugembe tagayina abeerawo talina waasula nnyo wamala okusoma olusi talina nakyakulya alina okujja ku kyaki kati nga mba mulinda abakuba ebyuma Bugembe abeerawo full time ebyuma batandika obimuteera Bugembe ku trumpet
nga be baana musumba balaba lwansonga babeerawo nga bana abaweereza bamusumbwa ye bakola ki Bugembe kisinga okuyamba Bugembe bannange Bugembe ekisooka Katonda yamukola nga alina empisa nga mukakkamu nga yeegonza nnyo Bugembe yeegonza nnyo Bugembe enjala ne weeba emuluma asobola obutagamba enjala ennuma kati gwalowooza n'ogamba naye n'olubuto oluli ku mugongo tuli ku kiwano ye Bugembe empisa ayiga programu eno empisa byebimu ku bifudde Bugembe w'amaanyi Bugembe funa empisa mulekera okuvuma mudde mu mpisa tosa bwe kankubule waliwo omuntu nga mwavu nga nene empisa zamubula Bugembe Katonda ba yakijja ku maama we natural asolo tula bwati no tutegera nti wali kati yali Bugembe oyo gwolaba abaawo simanyi yeegonza bino ngenda kujjukira ashiftinga ati okuva ennakulabye paka nansana yasooka eri wansi ettaka gye lisembera mu kitoogo Bugembe tasuukanga kaawo ku kkubo ekkanisa yagisoose eri ku kitoogo wasemba mu kitoogo wansi ngenda kujja mbabuli yali nayita mu yeeka 3 Bugembe atuuka ng'atandika kutwalayo buli mwana twakoze obuweereza naye ng'ali mu kitoogo wuli okwekkiririzaamu mwena abali kuno abaseka twagala mukole programu zino muyige kandi musimu abali obulungi muwulire Bugembe gye yatandikira kati musajja watu bagenda mu kitoogo Bugembe oyo kubanga yali akuba ennanga ate nga mwetowaze ate abeera full time Bajjo mulinde ng'akyaza nnyo abantu yakyazanga ba Peter Sematimba kati Bugembe nga Peter Sematimba akola ki ng'amumanyi lumu ayita Peter Sematimba nansana Peter Sematimba bamuyise mu church twetegese pastor jango otuwa omukisa otubulire kunjire Peter Sematimba yajja mu yonjo amanya agenda mu church y'abantu ndo pastor Peter Sematimba uli history gwe kaye bufubi Peter Sematimba we yajja yasanga bataddewo obutebe buna nga Bugembe akoze bati ye nyini nga pastor wechipo yatula mabega pastor Peter Sematimba Sematimba aloza bali bamuyita mu church ya magezi yasanga obutebe buna so tubulye pastor pastor akajaja kagwa Peter Sematimba kagati Bugembe balimu abantu abakulu kyeka bana yaddira oyo omuwala n'amuteeka zaidi Bugembe nga pastor n'aba ku mulyango nade ne buno obwana ku bench eno mu kitoogo kya Bugembe Sematimba we yajja ate enjiri gye yali alese yagibulira yadda mukujerega sikujerega oba otya mu nnaku kayisomesa abantu bafa Sematimba yabikako Bayibuli Sematimba yatunira abantu bali ng'enjala ebaluma Sematimba omanyi yakola Sematimba omanyi yakola oyamala batunulira ng'enjala ebaluma n'atumya akasawo ka bunga basa Peter Sematimba abagamba buli wiki oba kwali buli mwezi munajjanga abawe akasawo kulaga Bugembe gye yava Sematimba mumuyise kubuulira njiri waliwo agambye nti yasooka namuŋŋoona dentu nansana abiri naanaganye namuŋŋoona eri ewasembe nansana ku kitoogo mwana nga wali Lubigi kati adde ne nansana seeri ewasembe nansana olaba okyaki nga weeri weyongereko eri maaso ngagende nansana girira eri mu bitoogo kwegamba mutuufu yali mu nansana yali nansana yali mu Lubigi kakati Sematimba we yatuuka bwati yabatunulira ku njiri gyagenda obulya n'abikkako Bayibuli n'atandika kwogera nabo n'amagamba buli mwezi munaakimala akasawo era Sematimba pastor Peter Sematimba yakola kyamaanyi kino kikuyigiriza Bajjo solo genda ku muntu ng'ozze bwoti bambi pastor Bugaize true testimony talking for itself Kaye sebo genda paso era mwekamba buli obo oyagala kulaba the real Katonda genda ulinze Bugembe era yagamba nti buli abuusabuusa Mukama labira kunze lwe luyimba lwe buli abuusabuusa Mukama bw'oba tolabanga Katonda genda otule ne Bugembe pastor Katonda wakuyamba Bugembe n'akuwayo essaawa tegeeza Bugembe yetu definition nti gw'abonaabona atulaba wano ate Bugembe yabonaabona nnyo tonabonaabona oyina n'eddata alaba Bajjo ne Kaye Bugembe nkugambye oyina n'eddata alaba Bajjo ne Kaye kiringa nga gwe n'oyita omugenyi kati omugenyi engeri gyakulaba ku trumpet n'alowooza nti oli wakabi otandisa omuweereza kati Bugembe teyagamba Sematimba tibiri byakweyiya Sematimba yajja n'amalala ge nga yakava mu Amerika
amanyage na kusanga chachi nene amanyage na buchachi asanga abantu badanga bagenda kufenjala Bugembe yatatula maso wali watula pasta na kulaka katonda ati jalimu abamubusa kalala ulira ono muwala ayimba ne Bugembe ani Justin Nabosa Justin aina mugande bamita Gini Peace era muyimbi Justin Nabosa yomu ku bantu abaludde ne Bugembe Justin Nabosa nga namagwatala ekiga namagwatala kimanyi asinga abuchafu mu nsi yonna kati ngole muchafu asinga n'embizi obuchafu kati tuleta sematimba obuchafu wa Justin Nabosa bali bugato bw'embizi n'enkoko twali tuwakana ti Gini Peace si muganda wa Justin Nabosa niba naye katonda alina ebintu byakola nga Nabosa osobola muyita mawaya Justin Nabosa era nze Bugembe kyemumanyiko kimu akuuma emikwano Nabosa yali namagwatala nga alinga mawaya nga tulowooza naye yeetaaga kusabira kagamba ng'alyawo omanye bwola babeeraawo munenene nebitya ng'era tuwakana nti si muganda wa kubanga Justin Nabosa no muganda we Gini Peace ng'ate ye wa Brown ng'oli muddugavu kati Gini Peace ng'ali bulungimu nga Yesu namagwata banga Nabosa yali mwavu naye nga omanyi obwavu omubi omweru waliwo abawala ababe obubi naye nga beeru naye kati waliwo ababe obubi ng'oli bubi mu mbeera ng'oli muddugavu kati enfaanano gitegedde kati muganda we yali wa Brown kati nga ne wabenjere emuluma Gini Peace kati sosola agamba nti enjala emuluma kati Bugembe nga waba agenda okuweereza lwaki yagenda ng'okuweereza si kubanga yali wakabi yali akuba nnanga nga chache zeetaaga abakubi b'ennanga mulina kuyita Justin Nabosa no muchache yayamba bakwatagana batya ati kati buzibu atwagala nnyo muganda wooli jjukira bana ba trumpet bagenze ku Highway College waliwo Scripture Union bonna abaana nga wabaali Bugembe batandikamu church jukire somero lyali ligenda ligwa ne Scripture Union kati Bugembe ajetika Bugembe abagamba atandise obuweereza bonna bamugoberera kugamba Bugembe yafuna fan base ya musajja oli yamuyambe yatandikira ku eno fan base ya Scripture Union ya church yalinga abuulira yonna n'agatta Bugembe ko kutandika okufuka passport very good genda maso sebo Bugembe ngenda kukoma wano studio njibagambe iyo yalinga akube nanga mwafuka pastor ngaize namba musaje njabade mu Scripture Union natandika ka church ke nasa na wali awawunya kati abakubi b'ennanga otugambye nasa na wachafu awawunya abakubi b'ennanga baali batono mu makanisa kati Bugembe nga jango okkuba ennanga Bugembe yakubanga ennanga ayiyo oluyimba ka yero bampitanga yagamba ndi mutambuze nange ndi mu lugendo mulimo biwonvu n'ensozi munono mwentambulira oluusi nseerera bwembanga gwanga mpanirira abaali basekeera baswaziddwa Yesu kyova olaba mbuuka n'enzina manyiyo gye yanzija bampitanga lya yero eyawire baalinzijjako anti leyero ke kasaati ke nali nnina obulamu nagamba mukulima mukusanyuka olaba ne mukucakala nateekanga mu yero kati wulira Bugembe ekizibu ekyajja era professional doctors kayandi Bajjo awu ya pastors not doctors Bajjo osobola okuleeta omwana ng'omuwa emmere tunuulya ne kubya kati bano Bugembe anagamba nti akasaati ke yayina yasigalamu ne mu kyakya akasaati bano ndowooza engeri n'omusajja gyalina abaana abangi kati weyamuteeka mu ssomero n'alwawo okulowooza ku byennyambala yabiraba luvannyuma nti ono omwana atakyusa era akasaati ke kali ng'akayina akayero kati wano watandika kyaki omanye abalokole baleeta engoye z'otoyagala bitya nga Bugembe ayambala ngoye ennene n'amakoti ge yasookeramu kubanga yali tasobola gagula ng'ayambala gano ag'abalokole abanenenene nga gamwambala kati Bugembe ku Sande ejja ngenda kuleeta studio kino oluyimba olwo gye yalulikodinga weetaba wa producer Kiwa eyali omulokole kati Bugembe akati Bugembe akola atya breakthrough yejjetya akuba oluyimba bampitanga yero eryawire balinjijako ebiseera ke kasati ke nali nina mu ebiseera nga radio z'abalokole 2 zibuganya impact ne top radio Pastor Senyonga ne Pastor Serwadda Senyonga agenda alete ekintu yaliwa kana batandika media nenga Kayanja yaliwa amanyi kubanga Kayanja yaliwa amanyi ebya radio tabifa abantu abali yali Pastor Kayanja omutume Michael Mitala yali Serwadda bebasoka mu buloko anti abayo ewa Jackson Senyonga omutume balabye ekkubo ye yajjanga okubulirawo enjiri ng'ono Senyonga muyambiwe balabye ekkubo afa Senyonga asigalawo
kati Bishop Grievous Musiwa prayer palace ya ngatanatandika redi abo nababo kaluvanyuma Grievous Musiya mwana asembayo wabalabye ekkubo ebyo bulokole yabiri nnyo kakande ne pastor kakande yali full gospel church nga mukubi wa gita Bilio Boa ne balabye ekkubo Bilio Boa jaluvanyuma kakande balabye ekkubo yasoka Bilio Boa balabye ekkubo mu Uganda kakande yalinga ku full gospel church Makerere tekazale pastor kakande yali muyimbi era mukubi wa gita alinga nga pastor yiga kati kakande yakubanga best gita kakande ava not si best gita rhythm gita kakande ava ku full gospel church afumbirwa omukazi bali bamuyitanga prophet gundi mama erinnya kakande ngabere na jena kumbi nga mugagga bama omukazi bayo rabichi tujja dijjukira kakande awo teyali kubbiri waliwo yaliwo oyo prophet omukazi yali nabbi njadduba olwa kakande pastor anonya mafuta bannange edekeri wa boto pastor anonya mafuta kakati olwa kakande njaddikuwa awo kakande teyaso yagenda okujja waliwo nabbi waawo era ffe twavanga eri okujjako neba kubuuza ebintu byomanyi nga bingi awo oluddayo Kaye temufaayo mbizaaliddwamu twatolina kyotamanyi manya ntya church my paternal uncle is the first ordained pastor mu church z'abalokole wano yasooka ofumba simba full gospel church teri musumba Kampala w'amaanyi atatuuka nkoofe kati Makerere full gospel church ye church y'abalokole yasooka mu Uganda kakati Bugemba agende nansana Bugemba akuba oluyimba accidentally bapitanga yero kubanga yero ye first hit ya Bugembe gyalina Senyonga oro ye yalina radio Jackson Senyonga wakushana church wakulisana ye yasoko kola radio y'abalokole kati laba Serwadda kubanga ya Senyonga yali akavalinga wonna Serwadda laba akola impact Senyonga agamba competition etandika agamba n'omusajja tajja kumanyira nkoze ntya abantu abo balina competition kubadda top ne impact kati Senyonga aleetawo ekintu yakitegeera ebiseera ebyo Pastor Serwadda yali akyali mwavu mukko Senyonga yali abulidde enjiri e Congo yagenda obulira enjiri abakongo bamuwadde golodi yakomawo wani yasooka okugula ebyuma Lakedube yali ase mu Uganda Senyonga yali aguze ebyuma yajja e Uganda Lakedube we yajja wano mu 98-97 kati nali mu pitu kati 97 nali mu pitu nga nze netambuza okugenda ku gundi ng'olina emyaka emeka wali otambula ne mu kibuga nali maama wange yali bannange oli omukazi engeri yalimu olusirikale nga weetwala ku ssomero ku Nakiva Bulu nomane wekomyawo nakasero ate nagamba bula ojja kungwako nga nze netwala bwenti ku Nakiva Bulu nenzire nakasero kati ku myaka emeka egyo maama wange yakoma okuntwala ku ssomero piwalukasita yaggwa ye yantwalanga naŋŋamba emmotoka tezaali nga Uganda Kampala tenayononeka nnyo naye ngamba gwe wali mwaka walina emyaka emeka mu 97 nzaalibwa 89 89 wali okuze nali nkuze kubanga 89 8 omwana aba atambula kakati olwo bantadde olwo gundi ani 98 no yali 2000 something kati bili top byali byatandika dda kati nkujira breakthrough ya Bugembe evaawa kino kyokka ngenda koma ku kino ngende wa babiri program ereme kuwangwa tubaddako Sunday ja breakthrough evaawa Jackson olw'okwagala competing ne Pastor Serwadda ngolo Serwadda atandise impact ne impact ng'ekomaawo eri mu kayumba temuli SC gundi Jackson anyiiga agamba ngenda kuwa omuyimbi wa gospel yenna anayimba oluyimba ne lusinga ngenda mutwale Bulaaya kati tetwasooka abayimbi abaaliwo tebasooka kumanya Bulaaya kitwalowooza oba America oba wa kati nga Bugembe aleeta akayimba kayero nga baluteeka wali Jackson yalina olonda kati Jackson ng'olwo kyafa ayagala oli nga buli muyimbi wa gospel atandika kusaba Jackson atwala Bulaaya kulinya nyonyi Bugembe yayimba nti buuza musumba Senyonga ebintu bya Mukama nagamba buuza musumba Senyonga omanyisaaga kikazi yasuka mulingisa ku nyonyi kati Senyonga nga newe bakuteeka mu nyonyi nekutwala Masaka goba omaze Senyonga kikyakola Senyonga mu nnyimba zonna ezo yafuna eza Bugembe Namaganda oluyimba lwa yero ku top lulya etegeeza oluyimba lwa yero Pastor Senyonga yafuula Bugembe sita yamuwa chance n'abakimayita power play 0
namukuba ku 50 namukuba ku 50 bwe bamumanya nti Bugembe muyimbi wa amaanyi Bugembe akyayambala esaati ziringa nga suuka akyali awo kati oluyimba Bugembe lugenda lulya efuuka hiti yero topu egamba omwana ya awangudde twatusuubira bannamaganda kati gwawangula nga tulowooza oba bamutwala wa naye nga tumanyi kimu awangula bagenda mulinyisa ennyonyi Jackson omanyi yamutwala South Africa naye era yali nnyonyi Bugembe nga abagospel abaaliwo bamuwerekera ku kisaawe gwe batwala jjukira Jackson tanatandika TV batwala Bugembe Bulaaya kati abaali omusumba Ssenyonga yero lujja luwangula baluwa pawapule balisa ku Bugembe ennyonyi naye yamutwala South Africa muyige twalowooza omusajja oba agenda America ffe nga tutegedde kimu bannanga ate obijjeeko nga tutegeera kimu ti Bugembe bamutwala mu nnyonyi kakati awo bonna abayimbi ba gospel bawerekera Bugembe kati Bugembe ng'agenda okulinnya ennyonyi kyamagero mulaba abantu gye bava okulinnya ennyonyi okimanyi bane Byebiri yinikeni bane zisinywa Bugembe yagenda okujja Bugembe agenda okuva South Africa omanye ekyagwawo ate kakati status eba erinye program tugikoleka buli wasanda abantu banywa bajibwiro corona emwana wa corona yali enfu oba yajejjawa zino corona enjeru bayingiranga omu abantu 12 nga bonna bajja jini PC oyo Justin Nabosa oyo bonna nga bafunye ekyamagero musumba waffe yavudde Bulaya mwana muwulize muyige muwulire ennaku bweruma abantu Bugembe lubu yajja ewagundi wa Senfuma yajja n'emmotoka ng'eringa ye break down anti nga bantu bava mu mmotoka ng'osolo gamba taxi naye nga bava mu corona yali ya white Kaye olabye ebinene ku nsi kuno kati Bugembe bwe yava mu South Africa agenda okudda jjukiranga ekyaki zonna tuuliza top radio yekuwa amawulire nga balanga Bugembe ajje wa Senfuma yava South Africa nga serebu Bugembe yakuba oluyimba ali ewa Senfuma bamufuwa sente ng'alina okugula embaawo z'okukyasa nakuba oluyimba eyakava e Bulaaya waliwo atasobola kujja muyimbi yakava anointing wesunangako ng'olina kyoli toduuliranga abanaku Bugembe yagala Katonda n'omutima gwo gwonna nakuba ennanga bampitanga yero eryawire balinzi kanga ebyebyasidde anyiga bw'ati nganti alina oddimba eddakiika ng'ana nga emufuuwa nanyiga bw'ati alina Bugembe amanyi simpatha game naye abaana ayongeramu kakajanja kasimpatha anti kati yayiga bwe yajjanga ng'agenda ku nnanga kakati babiri ono tulegedde Bugembe abantu bagobera mutegedde ti Bugembe katinamumalako kubanga Bugembe tugamwogerako kakati babiri kati Bugembe tumulese ku yero kane babiri ayingira atya susulamu omuntu tumulese ku yero ava South Africa kati wiki tujatandikirawo Judith babiri emiwo n'abasinza yali muyimbi wa Bedi Bwanika Pastor Bedi Bwanika Bishop Bedi Bwanika aina amasanya kati babiri eno program yakuyiga kokka kati babiri lwaki yatwambwira ale babiri yali yasoma MP wafuka people power ngali mu chachi ya Bedi Bwanika ngali mu ya Bwanika kula matoyige kati babera mu chachi ya Bwanika nga ya Bwanika mulimu namaganda Beti namaganda sikizemu abantu omukazi oyo mwagala nnyo Kaye yayina nyimba Yesu anaatera okudda nategedde nti anaatera okudda abaali mu bwenzi ng'abalala bali mu mwenge ayina hiti nyingi olwaleero olukulu era n'omutakimanyi eggulu n'ensi Beti namaganda ayina ennyimba baluyita batya olwasooka Beti namaganda yasooka okuba oluyimba olwava mu kanisa z'abalokole ne rediyo ayina ennyimba nyingi Beti namaganda baluyita batya mama lindako amafuta galijjukira anaatera okudda olwo lwakajja nedda olwo lwakakati ayina zihiti lindako hiti yasooka okulosinga buuliraga oyita naye nkubuulire buuliraga oyita naye kati olulinga lwa P1 lindako bana ina maganda luyimba lwesoko kuyimba ate pastor bikubuza abantu banabimanya
temulimu wa dynamo yo ati pastor bimubuze ate public nebi namaganda taka no limba namaganda beti namaganda twakala baso namaganda ya taka no limba beti namaganda nali ntambula bobale nnyo mwana gwe ganda mulowe bale kubako nali ntambula nsinkana omusajja nanyimiriza nangamba namulira ati mulinda simulaba katulira kana kantu bugembe yakoppa chebaita composition ya namaganda kulimba olwetya namaganda yayimba oluyimba nali ntambula mu kkubo nga lulinga lwalavu nensinkana omusajja nangamba mulinda simulaba bawe pastor senyone aludde nnyo omusajja ajja kudda kutwale mu kifo ekirungi makage agenze kulaba ku bazadde mulinda simulaba ngalimba aludde ekisinga namaganda afuuka atya sita sibyese namaganda baali balowooza Fred Sebata yajjewo omukazi banoonya namaganda atalabika jukira abalokole b'ebiseera baali nnyo bafala bali makanisa ntindanga ekyo kikubo kya bedi bwanika kyattaka oyita ku hardware world nokkirira eyo pastor bedi bwanika webali nnyo mulimu gwakola ku jjukiza namaganda bwayimba oluyimba nali ntambula mu kkubo nensisinkana omusajja afuuka sita naye yali hiti kabona Kaye namaganda asigala atya mu bwavu tujja mwogerako yali yalokoka nnyo nosinga Yesu kugamba abalokola bamwe kibasibye mu bwavu mulokoka nnyo okusinga Yesu naye kati tukolera guna tukolera byasi ati tofayo yakunyonya kibaita music wa gospel bamuita industry timuli ministry ne industry ofuna sente banonyanga namaganda okuyimba ku mbaga ki nagamba sente za stani ekyo njakyo ne babire bamwaka awadi namaganda singa bilionia ekyamusibe mabega nga yalowooza wajja nayimbira ku mbaga etali ya mulokole kya stani kati katudde anti ulira abedi bwanika yali ababulira enjiri nti nno woogeno yimbira atali mulokole oba oyimbidde stani nenga yali anga sente za Museveni anti nkugamba anti kati nkunyonyola kyobola namuyisaamu eggaali abapasita abasinga bazanyeyo concept card mwe mwina oba kiki era bano bakayanja be baleeta enjiri okusabira olunnyonyi n'ogaggawala bakayanja bano babulyanga njiri kubera batumiddeko nyo bawuliza pastor Kaye mutola amafuta n'ekigambo kati kayanja akyusa narrative nti waliwo kati kamba bude kye naleeta nganze kale kumuyita pastor waliwo kye bayita batya ngenda bakita batya kye bayita anointing Bible gye mmanyiko moyo mutukuvu bwakuwa ekirabo Kaye nagati Kaye jasabiranga balema bawone nobwogwa n'onya omwenge n'oyenda takujjako kirabo ekyo buli akana akantu ekyo kimanyi waliwo kye bayita anointing by annoyance nti Katonda akuwa amafuta naye nga binyiizo anointing by annoying anti annoyance amafuta g'obunyiivu kati waliwo abantu abamu nga Katonda abawa amafuta naye nga balinga bikolimo banyiiza kati pastor Kanja lwaki tumwebaza yasooka obuulira enjiri nti obulokole tekitegeeza kuba mwavu Kayanja n'atandika okusabira abantu kyobola n'abakooba baali wa Kayanja nga baana n'abakooba yali mulokole kumirako center ono mukazi n'omutima omubi anti obulokole kirala nokyuka kirala ndabika tannakyuka waliwo omukyala yakolemeranga CID bamitani akuro yalinga yalinga Asha nga yatutwala mu toyi kumirako center yakulemerako CID akuro yakute kusinza okusinza Kayanja amutumya mu toyi yamugamba Kayanja yamugamba gwe Katonda agenda kujja wano akutwala akwambuse akurozo nakyo tazoyina zolaba watuke wakayanja yafumba akuresa kuyalero ngosa akuro Katonda amujjambwa ashabatoyi Grace akuro yakulemeranga CID Kayanja okufuuka w'amaanyi Kayanja yasabira Janet Museveni nawo ne byali bimuluma ekyo ngikyongerako oza yalina kirwadde kyekyo kyali kizibu nnyo nga kiri chronicle Kayanja baleta Janet nga Kayanja alina bibaawo Kayanja yali asinza ali bibye baleta Janet abamuleetanga basirikale Kayanja yasigala asaba ate nga abimanyi ye yakola bwati n'asonga mukazi nogwasonga mu first lady Janet yagweri mu butebe Janet yagwa mu butebe mu bufoomu
Janet awona buli munyankole yenna ya kati kanja yali amaze okugula ekyo ekitoogo ng'agezaako kuzimba. Janet awona buli munyankole yenna yali mu gavumenti yatandika okuleeta amayinja gwomanyi sinetwork eziri awo Kayanja ye yasabira muntu olw'okuwonya first lady. Kayanja Ruto president wa Kenya yete n'afuuka president nga vice president mukyala wa Kayanja agende wa Pastor Subi ali ku Kinyata Avenue oba Moya Avenue muna Uganda naye wasamu na Kenya kati yali ayise mukyala wa Kayanja Kenya kati mukyala wa Kayanja agenza okubuulya nga mukyala wa Ruto vice president yali naye abamuyise mu lukuŋŋaana olwo awulira nti mukyala wa Kayanja ajja kubuulira kati mama Jessica Kayanja kati omukyala amulindako mukyala Jessica ajja okubuulira ng'ali mu mafuta makati omwoyo omutukuvu nga asonga ku mukyala Ruto yali asaba n'agamba ebisumuluku Katonda agenda kusumulula na buli musango mukyala Ruto amulinda